Olunaku olwaleero ababaka abava mu kitundu kya Buganda bakungaanidde ku paalamenti okulonda abakulembeze baabwe, wabula kino kitutte akaseera nga batereeza ebintu ebitali bimu era nga mubaddemu n'okutuula obukuukulu obutakkiriziddwa mu bannamawulire okulaba nga bakkiriziganya ku nsonga ezimu omuli okukkanya ku bifo ebimu, okubirekera bannaabwe, ensimbi ez'obukiise n'ensonga endala. Abanup, they have a meeting for 10 minutes. No. Nze kyengranti nze. The interest groups, zemanyi. Okay. I do not want partisan interest groups on the microphone. Okay. Obumu ku bufuba obutudde mwe mubadde akabaka ba NRM nga bono bagenze okuvaayo nga bakkaanyizza obuteetaba mu kulonda ng'omubaka Kefa Kiwanuka yabakiikiridde. Our prayer now is that mutusonyiwe tetujja kusobola kwenyigira mu kulonda okugenda okuddirira era nga abakulu musirike omukulu amaliriza. Wabula Kiwanuka asigadde awera nga bwe bajja okutambulira awamu n'abo abakulembeze abanaaba balondeddwa. Naye nga tweyama nti tujja kubeera tujja kunyiikira okutambuza ensonga za Buganda nga bwe kinaaba kisobose wonna. Okusalawo kwa NRM kweyoleserwatu nga ne Mukulonda bwe kubadde nga buli mubaka wa NRM abadde aweebwa ekifo kyonna nga bw'ati avaayo n'akigaana. Bulungi naye mbadde nsaba ekifo erinnya lyange okulijjayo era nga nja kugenda n'omuntu yenna anaabazze mu nteekateeka okumuwagira. Nominating Honorable Sisse Namuju okuva mu district y'e Lwengo abeere treasurer waffe. Nzira ku kiteeso ekyayanjuddwa eyatukulembeddemu nti tugenda kubeera bumu n'Obuganda byonna naye tugenda kwesimba mu bifo byonna. Okulonda kugenza okuggwa ng'abamu ku balondeddwa kwe kuli omubaka Muhammad Muwanga Kivumbi munna NUP ng'ono ye ssentebe, ng'amyukiddwa Dr. Lulume Bayiga munna DP, ng'obuwandiisi butwaliddwa Patrick Nsanja munna NUP obuwanika nga bwo butwaliddwa omubaka David Kalwanga n'abalala era ng'omubaka Medad Segona yabadde akubiriza olukiiko. Nsanja omuwandiisi, Honorable David Luchamzi Kalwanga, Honorable Joyce Bagala Mtwatwa, Honorable Yusuf Nsibambi, Honorable Fred Kayondo, Honorable Ndiwalana Christine, njagala okuyozaayoza Honorable Nabukera Hanifa. Ono akuutidde abawangudde okukuuma abakiise bonna n'okkolera awamu. Ssentebe alondeddwa Muwanga Kivumbi asuubizza okukyusa endabika y'ekifaananyi ky'akabondo aka Parliamentary Buganda Caucus ke kibadde kimanyiddwamu. Babaka bannange, abaami n'abazaana ba Ssaabasajja Kabaka, okusooka njagala okubeebaza ne sikwebaza yonna okunteekamu obwesige. Njagala kubaawo obweyamu nti nja kukola kyonna ekisoboka nga nkozesa obusobozi bwange bwonna n'amaanyi ganno Katonda ge yampa okulaba nga kokasi eno nkiddemu okulaba nga kokasi eno eva weebadde ng'ekyo ekibiina ekya munno mu kabi kiddemu kibeere eddoboozi erya Buganda erya Uganda. Ono era alambise byagenda okutandikirako omuli ekitiibwa kya Buganda, okulwanirira ettaka, okukuuma obutonde bw'ensi n'ensonga endala. Ye akulira oludda oluwabula gavumenti mu paalamenti omubaka Mathias Mpuuga abaddewo ng'omugenyi omukulu nga bw'atyo asuubizza okubawagira mu buli nteekateeka yonna. Sarah Nakandi, ACTV Select ey'enjawulo.